mwebale njogera maaso n'okubanga mutugoberera n'okutegeetako agange nze Waswa Emmanuel subscribing Waswa Emma Trust Media Travel with Emma ye program gye tubeerako otambula nange otambula in comfort nabaga emmotoka ya bbeeyi buli kimu ekiri emmotoka mpanvu kyoyagala kyonna okifuna privacy kikulu nnyo era nabagamba nze sigaba offer bannange sigaba offer kuvugira ku standard rates just nkwa discount nekusalirako netutambula kwamba sise kushootinga kulimya mboozi naawe tuba tuze kutambula nkutwalaka trip gyanyina leero egenda Kayunga kyetugenda naye nga mbadde nyingira ku bypass express wali e Busega okusasula kwatandise dda bazimba oluguudo lwabwe lulungi nnyo nga mulumanyi ol express sebo lwakusolooza nsaba kukendeeza mukundabirwamweyo kati nnyo sawundi alekerawo okuyingira just tufunzemu kukerere mbadde nsaba driver soka nkendeezeewo ku sawundi agikendeezeza kati mbadde nkyabanyonnyola naye ngero ono ali mu kunywa gaabweno omulabye osaaga gwene mmotoka kati embeera eriwo oluguudo batanise okusasuza baluzimba nga lwakusolooza tebakkirizaako pikipiki ntono bakkirizaako ngeri eyange ennene okudda waggulu sisi 250 okudda waggulu ezo ziyitako teri boda eyitako then bwe tuvudde awo motoka zino nga gyendi mu super custom bagenda kusolooza 5,000 era zibatuggyeko naye baaba bagenda kukola ssente nga nnyabo akadde kemmaze osobola okulaba vidiyo eyo bannange eddakiika gyemmazeewo just teweze nakuwera seconds ntono nnyo bwabadde emmotoka empitirivu buli dakiika emu ku bypass awo ekitundoza buli dakiika ebasobola okukola emitwalo 10 buli dakiika eyita nahawula banetunulidde emmotoka zibadde wali ngaoziraba mpitirivu nnyo kati osasula okuyingira ng'oli ku side zeeri e Busega wakati ngifulumye Busega 5,000 then oba ova Entebbe ng'okoma kati gabe ngenda nenkomawo kime client luba mutwalo oba kitegedde kiregeeza buli trip mutwalo kasoba nga ogenda oyita kati nawe tulikitegeeza bwetubaga mwongerewo ku ssente baneeze musasula temwewuunya okuyita obuyise mu bypass 5,000 n'okudda 5,000 gwe mutwalo mulamba gwolina okuteeka ku mmeeza okusobola okubanga ebintu bitambula nga bwobyagala okitegeera bulungi nnyo awo wetuli naye nga oluguudo lulungi si lubi naye nga lwakusolooza anyway oluguudo no lwayanguyaako ku sipiidi lwagonza ku ntambula nti ffe tuvuga emmotoka okuva e Kampala nze ne bwonkubira essimu ng'oli ku kisaawe ng'oli ku emergency call n'oŋŋamba ntuuse naye nsiraanye bwe mbanga mu Kampala mbadde mwendi si mu Kampala kuba obudde businga terubeerako e Kawempe bwe mbanga e Kawempe mbadde gyendi mu mazima matuufu mu ddakiika ekinene nnyo 45 mba ku airport ekinene nnyo infact ebisere bisinga ntambula eddakiika nga 35 kubanga emmotoka zidduka misinde tuba tusabula gaali ku gaali so tusasudde sente zaffe gwe kyomanya oba olina mmotokayo oba egenda kuyitako bwe bagamba nti ebisale byalinyemu ku airport teweewuunya kubanga kati okuyisa ku bypass mu bwangu omutwalo gumu ogwo gwina okgenda oba okitegeera so awe tuyimiridde nno naye ngaoluguudo si lubi lutambula emmotoka zidduka baluzimbye naye nga baaba abaana bagenda kutukola musereze gambye seconds zembaddewo ntono nnyo zibadde seconds nga 3 muyingiddemu emmotoka nga 6 wayingiza emmotoka nga 4 oba 5 ndozo osobola okulaba akatambyako nga begatambula bulungi nnyo emmotoka nga 6 oba okitegeera neziyingira omulundi gumu nga ziyingira webasolooza oba nena contract nze naawe wani agiina ze simanyi naye kampani yabana buli kampani y'Abafaransa naye nga gwe kyobamanya seere lwalanse dda okuziwaayo kitegedde bulungi nnyo kale nekyekyo kati gyolekedde ku airport ate bwejjukire Dubai yaguddewo ekisaawe kyayo balukkiriza okuddamu okuyingiza abaana so kati soke tuge ku airport tulabe ekiriyo